stage ku bayimbi b'ennaku zino kamuyite Rema nti Rema mu buli audience ayinayo abawagizi abaana abavubuka abakuzeekuzeemu n'abakadde kale ate kitali ku bano bashiba nti bashiba abawagizi bali nnyo mu bakimansulo ku mimwa abavubuka mu bavubuka kakale ekyo Kafeero ate kyeyali asinga ku bali nti Kafeero yayagalwanga ategeera ennyo atategeera omutamiivu omulalu ow'omu ofiisi wonna ng'alinawo abaki kana ate Amani Basudde yali waabategeera nnyo bano abeefuula nti alina ommo Amani Basudde sinti lwakwagala kwabwe naye yali muzibu nnyo nga talina nnyo kikusika ojja omuwulirize kati Pawulo yayinanga ekikusika that's why yawangula n'awaadi e Cairo yayinanga ekikusika omuwulirize osegeera kati ate oli amanyi ge yagamaliranga nnyo mu kusomesa n'atamanya nti music aba ati bw'oba onsomesa ndekeraawo gaapu nange mwensinikira ku binnyo ebyo Kafeero yabikolanga bwe yabanga akusomesa ng'akulekerawo ka gaapu ate mwogenda okufunira ku nseko ye n'akuleka mu nseko n'adduka n'addayo ku miramu ati osegeera n'oseka ng'oyiga ekirala yakola emikwano mingi n'abawagizi be weewaawo kirina engeri gye kitattana brand because nze agenda okupandisa okujja okuyimba ewaffe ekibi byenkya bw'okeera ku makya n'ogenda n'onywera omwenge wali mu kabaala nze oba onfiiriza aze promota kubanga bakulabidde obwereere bayinza obutajja kukola ki kyomwenge bwe gwalinnyanga ng'oluusi ayinza okukola ki naye ate ekyo kyamwagaza nnyo kyamufuula omuntu ateesimbako lukomera era Kafeero teyabeerako sereebu teyabeerako star ye yasigala muntu wa bulijjo abanywa walagi bwakata amalwa ye nga tayagala kumanya n'abantu era ekyo kyekyasinga okukaabya ennyo enkumulito y'abantu neyeesomba okugenda okuziika Kafeero era n'olwaleero Kafeero ye munnayuganda akyasinze okuziikibwa abantu abangi n'essaawa ya leero Pawulo ye muntu akyasinze okuziikibwa abantu abangi yali ayimba kadongo kamu yes muntu omu kati ayinza omumenya olaba radio yali mumenyawo Kafeero population ejjukira ebadde yeeyongedde okyegeera emikutu gy'amawulire egigasaasanya gibadde atambula mangu naye gwe weebuuze lwaki Pawulo ye munnayuganda akyasinze okuziikibwa abantu abangi baamwagala teyeezimbako lukomera yabaagala that is Pawulo Kafeero era nzijukira n'amawulire g'okufa gwe ga 17 mwezi gwali gwa 5/27 bwe gamala osaasaanira ensi abantu baakaaba abantu baalumwa abantu nga buli muntu gw'osanga Kafeero bannaye Kafeero segeera mbozi ya Kafeero yafuuka eyaki yabuna buli wamu yali kabuna mawanga era bamutwala awo ku kalenda emakina ku kalenda abaana ba Eagles omanyi be yali yalambira kuba yabaagala nnyo yabateekateeka nnyo sebateri gye yabajjonyesezanga eno nga Kafeero azza bazze yabayigiriza bingi era yabaagala nnyo nabo bakola ki bamwagala nnyo naddala oyo misaaki era ne ku ntaana kijjukirwa baayiwawo nnyo omubiri beyalamira Kafeero tiyalamirako final service yonna nti yeyina okunzika abaana ba Eagles be balina okukola ki okunzika so abantu baali bangi nnyo naye okujja obujja Kafeero awo omutwala emasaaba amagye gaabonaabona n'abantu nga buli stage watu we batuuka bantu beekiika musajja affe abadde tatuyitako bw'abadde ng'agenda emasaaba ng'ayimirirako wano atubuuzeeko mwe baani abamuyisaawo ng'ale tagenda kuddamu kuyitawo muyimirire atubuuzeeko ogusembayo bayimirira abantu ne bakwatako tebaabikulanga bakwatangako keesi mu maziga amangi nga buli stage ya boda gye bayitako eyo yeyeegattako era Pawulo Kafeero ye munnayuganda akyasoose okutambulira mu konvoyi ey'amaanyi ng'agenda oziikwa omubiri gwe gwatambulira mu konvoyi ey'amaanyi amagye gaatubira okutuusa Kafeero emasaabaawo era nzijukira yaziikibwa lwali lwakuna lwe yafa yes lwali lwakuna nga 17 yaziikibwa lwa mukaaga
naye enkeera namungi w'omuntu eyali emasaabaawo abantu bakaabira Kafeero oyo. Kati okumanya Kafeero yali w'amaanyi ne mu kufa kwe waafiirawo abantu kumuziika. Abantu baalinnye omuti balabe ebigenda mu maaso tabi ne liwogoka ne bagwira bannaabwe. Era wakyaliwo n'abakyali ku migga olwaleero lwakuziika Pawulo. Waliwo abali mu ntaana lwakuba baali bagenzi kuziika mufu munnaabwe. Etegeera obudde obwo teyali mufu munnaabwe, yalimu abafu baziike bafu bannaabwe. Kaakati waliwo abali mu ntaana olwaleero nga baali bagenzi kuziika Kafeero. Ago ge maanyi ga Kafeero. Yali muntu wanjawulo. Nze kambabuulire ng'ogyeko His Excellency Bobi Wine simanyi oba waliwo alilega ku buganzi bwa Kafeero. Sinayogerako ebyo byattutumu naye Kafeero yaganja mu sitayiro gye yakuba. Abantu bayagala Kafeero zezijjukira pamawadde baza 245 yalina asajja ako ajja enguuli kati bakamiliyoni bonna nga teri abalabawo, nga teri abateekako maaso, teri abateekako attention. Abantu bonna amaaso nga bagatadde kwani ku Principal Job Kafeero. Oli omusajja yali asobola okupima gundi eyo. Manyi nze ndi stage manager, bw'olaba stage audience nga ekyankalanye nga Kafeero ye musajja gw'osobola okuteeka ku stage n'afiitinga n'embeera n'asaabulula obuto obubadde mu bawagizi. Osegeera ng'ajja mpolampola akadongo eno kakuba olindwa muwonga ali wali ayogerera emikono gye nakola ati amwenya tayogera kigambo kyonna, naye akuba bukubi bugatto agenda okuvaamu ekigambo. Aliwo nabeesoma emma n'ebigambo n'ennyimba zisengeka mulala nnyo bonna ne bafa. Nina akatambi kange nja kukabawaako ndooza muka w'abantu lwe baali ne Kasozi oyo mu bivvulu bya Kasozi Weeraba bamusibula mulamu. Anti bamukoleranga ebivvu, batambuza nnyo ebivvu era tepu ezasembayo bazikolanga basatu. Kakati Kasozi Weeraba waliwo ekivvulu, Kasozi Kafeero basudde baali ku stage eno. Balina oluyimba baluyita abanga olumbeera abayo bwe lumudaasa alwetaase mujjabba wenamba bajjaddusa alwetaase baluyita bwe lumudaaza. Kakati bano Kasozi basudde, Kafeero ne Kasozi balina emmere, buli omu essowaani y'emmere ali awo balya. Manye ennyimba zedda bazikoleryangamu emizannyo. Kati Kasozi kikaba kaddira nekaddira essowaani y'abasudde kagiyiwa okwako, kaddira eya Kafeero ne kagiyiwa okwako n'azigatta owa mukyali balamuze ngenda kwefiira. Kakati abantu balinanga ennaku yaabwe naye ng'ate bambi ate kabasanyusa ka Kasozi. Kafeero yagamba kigambo kya waayo ofiiridde ffe segeera. So baali basajja mukulu yeekolera. Ennyimba za Kafeero ezimu mulimu ebigambo ebiraga Oluganda luli olukusiki. Ku myaka egyo Oluganda ali yalusoma oba maka mwe yakulira? Anti yali Muganda. Osegeera nze bwe ngamba tambulamu ng'Omuganda ne ntambula mu mawulire, nze omusajja Omuganda. Senga ogaye nti mwalimu Oluzungu olukusiki then gaali badde mawulire ng'obudde ku bana abaana mmwe abatawa nnyo buwangwa bwamwe ekitiibwa bw'omanyi nti okwogera Oluzungu kye kikufuula ow'ekitalo weero nsanyuse batti weerabira nnyo banne ekyo kiri ttuluusi bye mubeeramu. Oluganda n'olwogera ng'olutabikatabika oti ate nga n'Oluzungu tosobola ddoogera kukola ki kulugguza. Naye nga bali abasajja baakulira mu maka Amaganda ate nga nabo Baganda ate nga beenyumiriza mu kuba baki Abaganda. Era y'ensonga lwaki ojja kwesanga nga bakozesa Luganda tebayimbako ebyo bya Luzungu byammwe simala love everyday birungi nabyo by the way era mu zonna love everyday
birungi bulungi oluluyimba lulungi okitegeera naye ate baali bakabi era ensi egenda kubajjukira n'oluganda lwabwe ate okusinga bano kali gwe kitwaye ku Eddie Kenzo ali so proud of okubeera omuganda era oluganda ye amanyi gye lumutuusizza amanyi oluganda kikirumuwadde so Paulo Kafeero yali musajja omuganda ate yenyumiriza mu kubeera omuganda otegeera lwakuba ate okumanya yali wa tabbu nnyo bale Kafeero teyali musomesa nnyo yali musanyusa okusinga Basudde bwe yakolanga ennyimba ze ez'oluganda ng'alina ebigambo ebinene byakosa naye nga ayagala nnyo 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 naye Kafeero yayitangako biyiti nenna ntunulanga olubuuya z'abamanyizi be bamumanyiriza akabanzi abamanyizi be bandeese akabanzi nazze Rwanda kanzokoyo ati nga gwe otegedde oba akabanzi kiki era wano ayagala okusika kalakita ya Kafeero eyo ye Lutalo Lutalo nti alina ebigambo bye byaleeta ofanga n'ekimuli ky'enjula eyakasa ky'entula eyakasa ye n'agenda nakulekawo nga weebuuza gwe noonya ekimuli ky'entula kati ye Pawulo ebiseera ebisinga naye nga yalina oluganda oluwoomu tebafangayo nti tukati omanyi bayimbiranga region ez'enjawulo obusoga tebafangayo nti banatambulira wamu nange kinyimbi anti ye Pawulo Kafeero yalina omudigido ng'oba okitegedde oba tokitegedde oba okitegedde oba tokitegedde yalina omudigido wogenda okusanyukira gwe mutegeere mu ngeri eri music otofa nnyo ku meaning era kino nkibagamba omanyi Basudde nnamwagala nnyo naye nabaga njawulo ekisinga n'ekinsingira naye Basudde abakusala kkubo kusala nsalo najja mu kyasa ky'enkumi ebbiri kiddamu Basudde abakusala nsalo najja mu kyasa ky'enkumi ebbiri Kafeero yali agenda kuswaza Basudde mu kyasa ekyo kyogezaako kugamba yali ajja muweebuula anti kyentegeeza Kafeero yali versatile Kafeero yali amanyi okukyuka n'embeera yensonga lwaki omulaba yakuba lwaga mu kadongo kamu zino size zaali enteekateeka zange mu bintu amasimagabimu ensi yamanyi ekoze eki agala muntu atali njolonga omuntu atali mbusabusa ate ate oli Baasu ye yalina ewantu we yali weyakwamira we yali akoma nga si nnyo muntu wa midigido bitegeera ebintu ebyo nga ye kusomesa era abakusala n'ava mu kyasa ekyo n'alumbako mu mulembe guno Paulo Kafeero yali agenda kukuba amani obuswanyu kino nkikubuuliranga muganda wange yali ajja muyisa mu bino ensonga z'abakyala yali atya kuba kiwanuuzibwa nti mwalimu n'abazungu abafuna atya eyo ensonga y'omuzungu aliwo omukyala yekkire Joan Kafeero yali akoze luyimba yali akoze lukozi luyimba nga tannaba namufuna kati omukyala oyo gire Joan ne bajja beekwana oba ne batandika okukola nga naye okukola naye ng'oluusi tabaawo ku stage kuzannya luyimba mwana wa muzungu kakati nsonyiwe Senkubuge ne Kibuuka ne bamugamba nti naye tuwetaaga kaakati omuntu anaazannyira ddala omwana wa muzungu full time kwe kumuleetera oyo Catherine Gaines batandika bazannya buzannyo kuzannya mwana wa muzungu bo ne bakuza sayansi waabwe era zaagenza yagenda okuyimba oluyimba nga tamulina teyamulina ese bw'oba muleeta n'amufulya ddala omukyala waaliwo omukyala eyaliwo okusooka ye Gaines oli gwe njogeddeko Gaines naye yali muzungu gire ya Joan yeyasooka then naye nga talina nnyo budde ate bupafominga ku stage buzannya luyimba ate nga ennyimba zedda zatambulanga naki n'emizannyo bwe kuleeta oyo Catherine Kafeero amaze okufa aziikibwa gwe nga gwamanyi amaanyi ga Kafeero kyemmanyi wafuna obudde n'ogendako ku ntaanaayo abatuukawo yaziikibwa era wootuukawo aliwo n'ennyumba yennyini eri ku kijja yennyini n'atera n'oggwa eba tennaba kiri wathe omanyi ffe bannayuganda nga bwe nabagamba nti ebyomuwendo bye tulina tetubimanyi tumanyi bya muwendo Mukama bye yatuwa basajja abo nti bw'otunuulira museum ya
Bob Marley byamaanyi, Michael Jackson n'abalala balina ebijjukizo ebyamaanyi abeerako edudde naye ojja kwesanga nga ekyobugagga ate ffe kyetwalina mu Uganda tukirese kuba ekuba ozo obunafu buvaawa gavumenti industry oba n'abefamire yennyini nze nandyoza nti bano abayimbi baali badde bya bugagga bya ggwanga era ng'entaana zaabwe ziyoyotebwa na gavumenti olwaleero kimanyi nti bannayuganda beegomba okulaba emmotoka basudde mwe yafiira okusinga ogote mwe yatambulira naye gwe wali obuuzizzaako minisita w'ebyobulambuzi emmotoka eyo gyeri n'akikuddamu nga gyeri anti nange kyenneebuuza naye nga gwe okimanyi nti bangi beegomba ogiraba oshege bangi beegomba ogiraba so bwali badde buvunaanyizibwa bwa gavumenti abo abasajja okubateerangawo galale nendo zinaku zino bakitandikawo kuba nalaba nga ne Kenza awadi aleese batutteyo sirowooza nti bakitandikawo nga n'abayimbi mubasibye tebakola ng'abayimbi batudde waka tebakola mutwagala mwagala ati mmwe nga n'abayimbi bali waka tebakola abayimbi enjala ebattira mu nju nga muvaawo nga mujejembuka nambu mwagala ati mmwe nekolera oba mulippira etokose mukulu yekolera oyagala tutwala ku nsonga ate endala ssebo tuvuga njagala otunyumize ku story y'okuziikula Kafeero etandikira ku kyereeva ensonga eyo yali njukiza ki saagala nnyo giddamu ensonga eyo yali njukiza so anyway abaana bantuukirira abaaboolebwa ne baŋŋamba yeekolera munaye tugobeddwa ewaka abaana bagamba tetuli baana ba Kafeero naye ate omwana atawerekeranko Kafeero okukwana azaalira ate kitaawe nno mu Buganda kivve omwana okuzaalira kitaawe Sekenderi Kafeero yali atandikawo kikaaki ng'okumugjamu abaana simanya 18 balamba nogaasiba byo omukoze bubi shegeera so ensonga ekwe kujja mu mawulire naye nga ekigendererwa tekyali kyakuziikula Kafeero ekigendererwa kyali kyakugugumula nsense ensonga eyo giwa attention yes nze nali musaale nnyo mu kugamba aziikule naye nga ate ekyamazima si kyenali ntegeeza muzuukuke baana bano mubawa attention mubatabaganye be baani bano abagoba abaana bannaye mu kiko olw'okuba baagala ebyobugagga bategeera so nekireeta ati mu mawulire naye nga kyamazima si kyenali ntegeeza naye okumanya Pawulo oyo yalina amaanyi alaye Kafeero yalina amaanyi nze nafuna essimu okuva mu State House nga baŋŋamba kale geza tugenda yiwa y'amagye emigga egigenda okukubba ogenda jjulu so Kafeero yali musajja wamaanyi naye mbagamba nammwe temubeera bajjigga omanyize nze bwentyo bwenjogera munnange otegeera omujega muyitamu ki nimugamba kakati mwibo gy'okudda wano twerumeerume ekyokukola mukimanyi muyite abaana mubatuuze mubatabaganye ekyo kyekisinga obuki obukulu muyite abaana mubatuuze mubatabaganye bwe muba muwulira nga temwagala aziikulwe mugule ebintu bya Pawulo ebyaziibwa ebyatundwa mubibaddiza abaana n'abaagobwa baganyulwe mu kitaabo ashege kiwanuuzibwa nti yaziikibwa n'ejjita yes n'amala n'aluluma abasudde eyaluma basudde eyaluma ate Kafeero aluluma ki maanyi ganjegera okumuziika n'ejjita ye gye yagula e London era mweri mu ntaana mweri mwabaliwo ku lunaku olubaana nga bameka kuba abayimbi munnaye edda baali bazaali Uganda tabala baana era naye mu kufa bavayo ne bagamba nti ono abaana bokka be baasoma omukuza kuba omukuza naye aliko sitoola empanvu kyenkubuge waliwo omulala awo gwe baayogera emaono gundi mende mandeevu si mandeevu yali manager sitera nnyo kwagala nze kuwa bantu budde bwange njagala nnyo okumenya kuba artist si bakwano bantu byabugagga ki byali aleseyo nga biri yali akozemu bwabijje mu ndoondo munnange Pawulo ojja kwesanga engeri ye gy'ataali mu lufu nnyo mu talenti ye si ye muzajja yafuna ennyo mu kitone kye omanyi abantu ab'ebitone tebalingiriza nnyo munnange akuwa ekivulu ku bbeeyi yayisa
ate aba mugabi kuba amanyi nenjajja kukola kuba yagamba nze ekitone kyange munnaye saakisuubuza nsimbi kunoonya magoba naye ate kitalagga ne bwentuula ndi kinneetaagisa oluwawo okutemagana nate eyegeera so yalina maka yali tabaliwa mu baavu bannyo yalina maka mukyale Masaba gye yaziikwa Maganjo eyo ku lw'entebe ekajjansi n'amamotoka ag'enjawulo n'ekibiina n'ebyuma ne kosti bekyali simanyi naye ate siri mwana we ba waliwo ennyumba fokasinga nnyo ku music wa Kafeero kuba bwe yali ampa ebyo ebisigadde ebyobugaggayo bya famire ye baani abavunaanyizibwa ku nnyimba za Kafeero ezimu ezasika kuba ensonga lwaki nkubuuzizza waliwo emabegakawo poliisi ku nsonga y'abavubuka okunywenja bwe yavaayo neyogera ne pulezidenti wammwe oba principal Kyagulanyi pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi n'addamu oluyimba lwa Dipo Naziggala famire ya Kafeero ng'ekulirwa Muzeeyi Naganga neevaayo n'esitula enjala okumulwanyisa olw'ekintu kyakola ani yalina obuvunaanyizibwa olwaki ku nnyimba za Kafeero oluusi abafamire bamistekenyinga nabo bano abasajja tebalina bukugu bumala ale sisuubira nti balinanga ne balooya mu ntunda yaabwe eya music ojja kwesanga nga baatundanga kyonna teberekeranga mu royalties obumu nti teepu bwetambula bweti ngenda kufunangako pasenti bweti wadde ompadde sente osegeera bwetambulira ku mukutu guno ngenda kufunamu bwenti ate njikuguzisa bbanga weeriti bweriggwako nziriza ki obwannannyini ku luyimba lwange naye ojja kwesanga bo baatundanga butunzi kasiwukira mpadde asatugambe twala so sisuubira nti waliwo teepu ya Kafeero abafamire gye balina okuvunaanyizibwako zonna nsuubira ali yazitunda kati amaanyi agajjawo ate ekisooka n'omwana ali yamuboola ng'alaga nga atamwagala kuba yasinga n'oteekawo embeera munnange abali ebyomufuba banga abali ebyomusibe manyi neyakutta nezesa bugezi neyakutta jja n'akalanira ate emaaliyo so sirowooza nti kyali kimuwafula authority okusalawo ku music wa Kafeero kuba sisuubira nti ate ebyendongo yali abimanyi nnyo okumanya oluyimba luno ani aluvunaanyizibwako luli ani aluvunaanyizibwako otherwise ebisinga ate bwe bisirikirwa mbimanyi olwebbina bisirikiwalawo yali muwandiisi mulungi n'abayimbi bye yawandikirako ku nnyimba mu budde bweba yakonsentratinganga nnyo ku kaaliya ye siyinza kikulimba sijja kulimba saawa yalero omuyimbi kigwoyinza otegeraageranya ku Kafeero ku maanyi obwa artist bwewagambye buli lwensuba Kafeero mpulirizaako ku lutalo manyi bw'osuba okulya ennyama oli ebyenda oba tolina sikikola olyamu ku byenda nokkakkanya appetite goyinza yalinga alina ekifaananyi ekyagala okwefaananyiza mpozi ng'olina akatale ka Kafeero ng'oyagala katugamba paawo ate njogera by'otambuuzizza mwana muto tewekwogera by'otaŋŋamba sirya nti mwana muto eso ku nsonga ya Kafeero tugenda gigala abalabi baffe abamatu TV mpozi ng'olina ekibuzo ekirala kyojja okwagala okumanya Kafeero ojja kiwandikawo awo yeekolera wuwo ajja kudda akitangaaze era ku nsonga eyo yennyini nja kusaba sseba abalabi bange obansiibulire abalabi ba Mwattu TV batumiddeko nnyo era nga mbaweereza ekiramuzo ekisinga nti assalamu aleikum sinkana ate olundi olulala mupozi endala yeebyo toyanziza gwe omulabi akadde k'otuwadde akalungi ako tojjanga okwo ate bw'olaba tokoma kulaba subscribing azigirako munno nti agala otambula n'okumanya bagita Mwattu TV bw'ogiraba ku YouTube Facebook kweri bw'ogiraba ku TikTok kweri buli wamu weeri bamuyise yeekolera ku social media platforms ez'enjawulo naye kwali munoonyeeko ng'agala okumanya enamba yo taata togibawadde leero namba yange eri 0701 748828 awo oba oyogera neyeekolera direct kasita oweereza WhatsApp tokuba nedda si butagala bankubire naye bwe zimba sirina simu mu ngalo newala okubanga kweri naye kimpisa bubi nnyo omuntu okunkubira nesikwata banga gwe nnyo omuddu oluusi nga ate simu sibadde naki nayo so emessage bwejja ku WhatsApp ne bwemba esimu tembadde mu ngalo yo batisisa so kira ntali online. Okay, abalabi baffe story ya Kafeero bwetyo bwetambudde okumanya ebisinga bweteekawo comment
tujja kumukuddiza kunyonyola kyotategedde kuba Katonda n'ensi yange omwana Soda.